الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولا atenderezebwa Allah nyini buyinza awaniridde entunusi zaffe nasiyatina biyadihi obuwompo bwaffe abukwatiridde Allah buli mikono gye asaana okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala asinzibwa byonna ebisinzibwa awataliye bisinzibwa mu bukyamu tumwegayirira Allah sokusaasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam awamu n'abo abaamugoberera abaali naye mba sahaba ab'ekitiibwa n'abo abaagoberera obufu bwe okutuusiza ddala Allah lwagenda okuzingako ensi eno na buli byonna ebirimu naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tukola emirimu emirungi eginaatutuusa eri Allah nga Allah atusiimye lulunkana nnyo okukola ebisanyusa Allah ebigenda okukusiimisa mu maaso ge if'alu lkhayrati liwajhi llah buli kirungi kyonna kikole ng'onoonya Allah kusiima osobole okufuna empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bwe tunaakola ebirungi nga tunoonyaamu Allah kutusiima mwe muli okuwona kwaffe ebibonerezo by'omu muliro era mbakuutira okubeera nga twenywereza ku ddiini eno ey'obusiraamu eddiini eno ey'obusiraamu kyekyengero ekinene mu byengera Allah byawa omuddu mu bulamu buno obw'ensi ni'matu ddiini kyekyengero eky'eddiini ey'obusiraamu Allah gye yatusiimira ng'obusiraamu y'eddiini اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا مؤاين دلا الله يتلقى علي الجنوب تلي بالسلام الله تقين ككريزا بالنبي يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين alijjana ekirala nga si busiraamu najja mu maaso ga Allah n'eddiini ebbiri alijja mu maaso ga Allah n'enzikiriza etakwatagana na Qur'ani na Sunna فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين tuli mbulamu buno obw'ensi obumpi ddala obujjuddemu amasanyu agatulimbalimba naye nga amasanyu agaddala gali ku akhira amasanyu agaddala gali ku akhira era ennaku gye tulaba ku nsi kuno biwero ennaku eyaddala origino y'ennaku eri ku akhira ey'abantu okulingira omuliro ennaku y'ensi ekoma
obuba bwavu bukoma, obuba bulwadde buwona era bukoma. Baganda bange, ennaku eyakhira eyaddala origino y'ennaku, amaziga ddala agali origino gali kwakhira. Fuba nnyo nga bwe kisoboka okwewala okukaabira kwakhira. Kkiriza okaabire ku nsi kuno, ennaku yaako ya kiseera, ate obulamu bw'ensi bukyuka, oleme kukaabira kwakhira. Ekyo n'okikola otya? Kwe kwerekereza n'ofaayo okukolerera ebigenda okukuteeka mu masanyu ag'akhira. Zukkako ekiro mu matumbi budde weerekereze otulo, weerekerezenga okwesaasira, okwerumirirwa. Oli agenda n'alaba nga okuzuuka ku makya kizibu, naye erabira nti amakya mwe muli emikisa. Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagaa nti burika li ummati fi bukuriha, Allah yateeka emikisa mu bantu ba umma ya Nabbi Muhammad mu makya, mu kukeera kwabwe. Keera mu matumbi budde, otendereze ku Allah, osaale fajiri mu jamaa. Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man salla al-fajri fahuwa fi dhimmati llah, omuntu asaala fajiri mu jamaa abeera mu bukuumi bwa Allah. Weerekereze obonerebonere wano ku duniya, oleme kubonerabonera ku akhira. Kanu kalila min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Bali beerekereza obulamu bw'edduniya eno, okwebaka ne beebaka kitono. Kanu kalila min al-layli ma yahjaun, matumbi budde tebeebakanga kinene. Kanu kalila min al-layli ma yahjaun, beebakanga kitono. Wa bil ashari hum yastaghfirun, matumbi budde nga bali mu kwegayirira Allah kubasonyiwa. Rabbana ma khalaqta hadha batila, Allah bino tewabitonda lwa muzannyo. Fakina adhaba an-nar, Allah tukingirize ebibonerezo eby'omuliro. Baganda bange abasiraamu, amasanyu agaddala, origino y'essanyu eri kwakhira kwabo abagenda okuyingira ejjana, ahlu tawhid wal iman, abantu abafiira ku tawhidi, ku bukkiriza ddala. Origino y'essanyu eri kwakhira mu jjana ku bantu abo. Origino y'ennaku era eri kwakhira ku bantu b'omu muliro, alladhina matu ala shiriki wa ala al-kufri wal bid'at, abafiira ku shiriki, ku bukaafu, mu kuzuula mu ddiini. Omuntu agenda n'akaaba abantu ne bafuna emotion, ne balaba nga akomye. Ebizibu by'edduniya eno bijja, omuntu n'alaba nga akomye, naye eby'edduniya bikoma, naye ennaku y'akhira tegenda kukoma. Saba Allah teeke mu bantu abagenda okwesiima, okubeera mu ssanyu ery'origino nga tuli mu jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omulundi ogwayita tunnyonnyola amateeka agakwatagana ku maali mu busiraamu n'ogikuuma. Maqasidu sharia fi hifdhi al-mal, amateeka ennamula z'obusiraamu n'ebigendererwa mu kuuma emmaali mu busiraamu. Ekisookera ddala, teriyo atakimanyi, la yakhfa ala ahadin, teriyo atamanyi nti anna al-maala ni'ma, okubeera ne ssente kiki kyengera kinene, kubanga kawaamu dduniya, ze mpagi z'obulamu buno obw'ensi. Bw'oba tolina ssente, amaziga gayinza n'okukuyitamu wekka nga teri akukubye.
wokka wootudde n'ottulukuka amaziga kubulwa ssente. Almaalu ni'ima, ssente kyengera, naddala nga Allah aziwadde rajulun salih, omuntu nga mulongoofu n'ategeera ekyengero ekyo. Kubanga buli woobulwa ssente bizibu. Bwe zibanga essente kawamu hadhihi alhayatu dunya, zempagi ez'obulamu buno obwensi okutambula, ng'era essente ziyimiriddeko ibadaati empitirivu mu zikola. Kitegeeza obusiraamu bwateekawo amateeka agatunuulira essente, era ne buteekawo amateeka agakuuma ssente. Mu mitendera egikuuma ssente gye tunnyonnyola, alhaf ala sa'yi fi kasbi almaal, omuntu okufaayo ennyo nga bwe kisoboka okunoonya ssente. Okunoonya ssente ibaada. Omuntu buli wanoonya ssente mu makubo aga halal, Allah amuwa empeera. Afunye tafunye, ewa Allah afuna empeera. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula, Allah yabafuulira ensi eno nga kyaliriro. Allah yatulagira kennyini n'atugamba nti famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, mutambule mu mpuya ey'ensi eno mu bitundu ebyenjawulo nga munoonya ki? Ssente. Wa kulu min rizqihi, Allah wabagabirira mulye ku riziki eyo. Kitegeeza mu kunoonya ssente mulimu okufuna riziki, eryo ekkubo lyerikuuma ssente. Tosobola kuuma ssente z'otakoleredde. Era abantu bemusinga okulaba ebiseera ebisinga obungi, abeedibaga mu ssente ne bazoonoona, babeera tebazikoleredde si ntuuyo zaabwe. Naye ssente omuntu gy'ataddemu amaanyi mu kuginoonya, ateekayo amaanyi mu kugikuuma. Gy'otakoleredde nyangu ya kusaasaanya. Gy'okolerera oteekayo amaanyi mu kugikuuma n'ogitwala nga tharwa, kya bugagga eky'ensibo. Obusiraamu bwatulagira okunoonya ssente, era ne butugamba tulabirire abakyala ne ssente Allah zaatuwadde. Naye bila akisi, abantu olwaleero bakyusa obuufu obwo. Abasajja ne batuula mu maka ne basindika abakyala babanoonyeze riziki, ne babasalira n'omutemwa. Buli wiiki, buli mwezi, sindika ez'enkana bwe ziti. Sanga omusajja asindika omukyala we Jordani, simanyi kata, n'amugamba nyweza kontrakiti. Munayo yaweddeko, basabe bakwongere. Maadamu ali eri akola ki? Aweeretse. Obusiraamu bwagamba gw'otabakanira omukyala, omukolerere. Yobula abasahaba baatwala emaali nga kikulu, n'abaatukulembera abalongoofu. Neema kyengera kubeera ne riziki, addala ng'oginoonya ogikolerera omukyala. Naye olwaleero ebizibu ebimu abakyala bye bafeesinze mu bulamu buno obwensi biri ebintu ebyo. Ng'oggyeko ekyokusatu, okubulwa obufumbo bwe banoonyeza mu biwatu ng'amazina ennaku zino. Naye ebizibu ebibiri bye boolekedde biri ebi: kukolerera baami. Teriyo kizibu nga mukyala kukolerera mwami. Teriyo kizibu nga mukyala kuteekamu maanyi ng'ate akolerera mwami, naye nga gwe bakolerera atudde.
ekizibu ekyokubiri abakyala kyebolekedde kyebafeesinga mu challenges ze balina eri obulamu ye musajja okumwagala ate omukyala n'atandika okuyigiriza omwami engeri gy'alina omumwagalamu. Abakyala babonaabona n'omukwano, naye teriiyo kizibu nga musajja kwana mukyala n'amuwasa n'amuwa amahale ate omukyala n'atandika omulimu ogw'okuyigiriza omwami engeri gye baagalamu omukyala. Awo nno wetufunira obuzibu. Kati kino ekyokusatu obufumbo buba buze, ekyo kyeyongera ku bimeka? Kubanga abasajja babanoonyeza mu biwato nga maki? Nga mazina. Era tubasabire nnyo bannyinaffe bafune abaki? Kyala abeerawo nga talina musajja ne bamwendako bwenzi nga tanaabangako jjanaba ya halaali. Buli amugira n'amuwuliriza, kuba omubiri gumukola ki? Gumubanja. Kindeeseza ekyo kiki? Ti abakyala Allah yabatuwa tubakole ki? Tubalabirire, tubakolerere. Okunoonya ssente ibaada eryo ekkubo erisookera ddala. Tosobola kukuuma ssente z'otakoze ki? Z'otakoze. Ate onoozikuuma otya? Onooseevinga otya ky'otakoleredde? Onookuuma otya ky'otakoze? Kitegeeza ekkubo erisooka mu kukuuma emmaali as-sa'i al-hathu ala as-sa'i fi kasbi rizqi. Bannange tunoonye riziki newankubadde wooginoonya watono. Noonyaawo ki? Riziki. Noonyaawo riziki newankubadde wooginoonyeza watono. Ojja kugatta ebintu ebyo. Onoonyeza ssente ate ofuna empeera mu maaso gaani? Ebbanga ly'omala ng'onoonya mu makubo agaki? Aga halaali. Innama al-a'maal binniyat. Beera n'obumalirivu n'amaanyi mu kunoonya ssente. Teriiyo kizibu mu nsi muno oluvannyuma lw'obukaafu n'obushiriku nga bwavu. Busooka ne bukutoolako amagezi. Bw'oba tobeegenderezza bw'onoona n'enzikiriza, akiida bugyonoona. Buleeta obunyoomoofu eri omuntu. Kyova olaba nnabbi yabwekingirizanga. Y'omuganda wa wano yakutiisa butiisa, n'alabira ddala ekisolo kimusinga okutya n'abugeraageranya ku nsolo n'aga nti obwavu mpologoma. Bw'oteerwanako waliwo atatya mpologoma. N'olowooza baali bategeeza ki? Nti buzibu. Olina kukola ki? Kwerwanako. Kati obusiraamu butugamba kwerwanako mu kunoonya riziki. Alhathu ala sa'i fi kasbi riziki. Kuteekamu amaanyi. Olaba nabbi watuuka n'okkuba ekifaananyi nti omu mu mmwe okukwata embazzi n'anoonya enku n'aziteeka ku bibegaabegaabe kye kisinga obuki? Obulungi. Kitegeeza akola. Naye ffe wano tugenda ne tweteekamu obwa smartness, n'oyambala bulungi, n'okuba ebikalu, n'oyambala jaketi, n'osiba ettaayi, n'ozimbye eno ku nsawo ebipapula, n'oyingira ekibuga. Mungu waakuwaamu oluzungu ne balowooza nti ono akola mu bbanka. Kumba ate alinze kunyaga bantu balina masimu. Ne bakugamba okukola ne batuuka n'okutya obwa smartness bw'oliko. Balabanga eyamala alina woofiisi, kumbe talina. Twerwaneko tuwone obunyoomofu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam
Edduwa tugimanyi bulungi ega nti Allahumma inni a'udhu bika min al-fakri, Allah neewogoma gy'oli onkingiriza obwavu, wal-killa wal-kaffa, onkingiriza obukendeevu. Mu bwavu mulimu obukendeevu, abantu bakulaba nga toli mujjuvu. Wal-kaffa, onkingiriza emitawaana eminene, obwavu bujja kujja emitawaana gikugejjeko, n'ekizibu ekitono kigejja kubanga oli muki, kubanga oli mwavu. Ebinaatuuka n'oga nti wadhulla, onkingirize n'obunyoomufu. Abantu banyooma omuntu gwe bamaze okutegeera nti talina, era mu by'obuuzannyisa mu bulamu buno abantu baleme nnyo okutegeera nti tokola ki, tolina. Naye banaakutegeera ne bw'olibanga oyogera ekitegeerekeka, bajaga ekimusumbuwa bwavu. Bwavu bwalaga wala obubi bwabwo. Bantu bakusosola, bantu bakuboola, ne maama wo kennyini akulaba bulabi. Era abo bo bamaama batera tusosolera mu baana betuzaala. Akakota kasembeza nnyo. Gojja otwala abaana be wajjajjaabwe olabe taabu. Ku mwana waalina n'atakola ki, n'atalina. Owaatalina gwasembyayo okuwa caayi. Oyo naye mmuwe, kitaawe talina nekyampa, naye nga muzzukulu we, mukafukire caayi. Taata waako talina kyatuwa, naye awoolya gwamanyi nti alina ki, alina kyaleeta, amufaako nnyo, amunaaza, n'amugira ebizigo, n'amusiba pampa, n'amuweeka. Omuzzukulu, omuzzukulu. Olowooza lwaki amutibya nti omuzzukulu? Kubanga amanyi kitaawe nnyina alimu akaki, alina akasente. Bw'abanga ennyoka eyakuzaala bw'atyo bwakuyisa, saasirayo ku mukyala gwe wabakula e Masaka oba e Bulemeezi oba Samuweya, akutegeere nti tokola ki. Ogenda kugamba onnyoma nno naye okimanyi nze nakuwasa. Ekyo kyetaagisa kumala mukakasa. Nze gw'ozannyirako nze bbaawo, olwonoonya ekimukakasa. Omugagga ebyo byonna asobola byogera, alina riziki. Nze nno gw'ozannyisa nze bbaawo ng'omugagga ayogera ebyo. Kiregeeza twefubeko baganda bange, tunoonye eki. Bantu batunyooma nnyo nga tetulina ki, tetulina ssente. Eryo ekkubo lye lisooka lya kunoonya ki, ssente. Ekkubo eryokubiri, mu kubeera nga tukuuma essente, mu kubeera nga tuzikuuma mu shariya lye yateekawo, adamu tabdhil, obutadiibuuda, obutakola ki, nga Allah bw'atugamba mu Qur'an ey'ekiki, ey'ekitiibwa. Tuli fenna wala tubadhiru tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Banayite mudiibuuda. Innal mubadhirina, abadiibuuzi babeera banne ba sitaani. Kiregeeza buli lw'onoofuna ssente n'ozidiibuuda, eryo ekkubo terigenda kukuumira ssente. Obusiraamu butugamba butazikola ki, butazidiibuuda. Tunuulira hadiisi eno eri mu Bukhari. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti kulu washrabu walbasu watasaddaku, mulye munywe mwambale musaddaake, fi ghairi islaafin wala makhiila, nga temudiibuuze wadde okweraga. Nabbi yali akubiriza kigambo kyakyo ekyo, kukuuma ki, kulu
mulye ku ssente zammwe Allah z'abawadde, washrabu munywe ku ssente Allah z'abawadde, walbasu mukole eki mwambale engoye ku ssente Allah z'abawadde, wataswaddaku ate mukole eki fi gairi israfin, ebyo byonna mubikole nga temudiibuuda, wala makhiila era temubikoza mu mbeera ya kweraga. Lya, nywa, yambala, saddaaka nga todiibuuze wadde okweraga. Hadisi eri mu Bukhari. Omuntu atalina ssente ku ebyo asobola kukolako ki? Ebina: kulu washrabu walbasu wataswaddaku fi gairi israfin wala makhiila. Khuyala, tuli fena mulye munywe mwambale era musaddaake naye nga temudiibuuda, wala makhiila era temukikola mu mbeera ey'okweraga. Kitegeeza ekkubo ly'okudiibuuda n'okweraga litwala ki? Ssente. Obusiraamu bwagala omuntu abeera wakati. Wa idha anfaqu lam yusrifu, webawaayo naye baba bakutte basaddaake, lam yusrifu tebadiibuuda, wakana baina dhalika qawama, babeera waki? Babeera awo moderate, wakati. Tebali mbana abakodowala abagamba sitakange sijja kuvaako ssente, kubanga mulimu ate omuntu Allah gwawa ssente ate n'akopowala n'aba mukopi, neyeerumya, n'alya muwogo, n'alya lumonde, n'abeera mu mbeera eya wansi, n'agula ekiberenge, n'anywerako amazzi amunaanasi, agansevinga. Obusiraamu tebugamba ekyo. Nabanyumiza wano omukyala eyafiira e Mulago ne miliyoni 9.5 nga azira wano ku Kikondoolo, naye nga obulwadde bumuluma, famire ye enoonye ssente ezigula eddagala naye nga yazisibira wano. Ne banoonya ssente famire nga bwe zitera okunoonya bamujjanjabe, baazira bamaze kutuka. Abamugolola e Mulago be baazirega, yiira basenga bwedde alina ssente tunoonye ezigula eddagala naye nga azisibye wano. Kati mulimu abantu abatuuka ku ssa nga ssente azirina naye nga tezimulabikako. Asiibirira kikomando, asulira kiberenge n'amazzi. Obusiraamu bugamba tobeera wansi ate tokola ki? Obeera moderate. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyategeezezza mu hadisi eyo. Hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal kulu washrabu walbasu watasaddaku fi ghairi israfin wala makhiila. Mulye munywe mwambale musaddaake, si mu mbeera ya kudiibuuda wadde okweraga. Omuntu adiibuuda ssente zigenda. Abantu badiibuudira ne badiibuuda fil munasabaati nga balina emikolo egy'essanyu n'egy'ennaku. Abantu badiibuudira fil munasabaati nga balina emikolo egy'ennaku n'essanyu. Omuntu akola embaga n'ajjira mu helikopita neemussa mu kidaala ku kyalo ne kikuba enduulu. Nalabako embaga nze nabakola ki? Nabawa ne divorce nga baawukanye naye nga buli omu tayagala kulaba ku munne. Naye okumanya embaga eri gye nalaba naawe togirabangako kanji kunyumiza. Okumanya abantu boonoona
omusajja nga agenda kuwasa mwana muwala ebulemeezi yasitula emmotoka erimu abasala enviiri ne basala buli muntu yenna ali ku kyalo wallahi enviiri n'akozesa abakyala buli mukyala ne bamukola enviiri ku kyalo ng'ataddemu sente. Omuka agenda okuwasa yaleeta mmotoka bweti ennene nga mulimu bakinyoozi n'abasiba enviiri, ekyalo kyonna n'akikozesa enviiri, ne babasala enviiri beetegekera mukolo. Baayawukanaawo, nze nabaawulula nga teri ayagala kulaba ku munne nga teri ayagala kulaba ku munne. Mutunulire tabdhiri. Gwoyinza ogenda ku kyalo gyogenda okuwasa n'oteekawo emmotoka n'obagamba abakyala abaliko bajje babakola enviiri saaluuni bwereere. Sheekhe omuko agenda okuwasa bwereere, abakyala n'abakozesa enviiri bakusibe, oyagala musono ki? Baayawukana omwaka oguweddaawo nga teri yayagala kulaba ku munne. Embweyo la ilaha illallah, hatha tabdhir, okudiibuuda okwekika ekyo kwaki? Sheekh oyinza oba otejjusa mmotoka gye wasitula kusala bantu nviiri. Era we nali mpita abantu mu kkooti babeerewo ng'abajulizi baga kye tutasobola kwerabira ku musajja oyo tetukirabangako kwe kujja ku kyalo ffenna n'atukozesa enviiri naye nga sente zigenze baawukanye, raavu tekyakola ki? Abantu boonoona sente sheekhe fil munasabaati mu kukola emikolo. Oli n'apangisa gomesi ya bukadde busatu kupangisaamu etali ye, n'apangisaamu bupangisa afulumiremu enduulu ekole ki? Evuge. Kupangisa ekyolunaku lutya n'atoola obukadde busatu gomesi. Obatunuulira nga bakyakala ku mbaga n'ogaba bano bamaze paka mu jjana, kumbe ba myezi egi nga laavu yaweddewo dda, nga buli omu alaba munne kyamuli kimmanyiira. Simanyiyo kwejjusa bantu kwe bejjusa kuli mu kudiibuuda mu mikolo. Abantu badiibuudira mu mikolo egy'amasanyu n'egyaki n'egy'ennaku. Oli n'afiirwa nnyina n'akubisa t-shirt za bukadde 8 abantu bambale. Wano waliwo maama ekifaananyi kye yakubisiza t-shirt ku nasa, I love my mom rest in peace, I miss you, I'm gonna miss you. N'ayambaza abaziisi buli azze okuziika buli mukwano gwe n'amuwa t-shirt, naye ng'azoononeddemu emiliyoni eziwera 10. Okudiibuuda kutwala ki? Mulimu abadiibuudira mu kulya, mu kwambala. Oli n'adiibuuda stokisi n'agigula emitwalo 72. Sitokisi eno nga bw'ogiraba, sigambye nti eno ya 72 sigentegeeza naye mbawa sokisi. Oli mbalaga kifaananyi, oli n'agigula emitwalo 72 nga ye kennyini yamala oginnyonnyola mu banne, ndabaga temugizanyisa eno, nagigula emitwalo 60 nga ye kennyini amala gikola ki? Naye ng'oli alaba bulabi nti kasita muyingiramu ebigere neyingira mu ngatto, naye nga gwe omala okunnyonnyola kyoya sokisi yange temugizanyisa. Nagigula mu moole e Dubai mitwalo 74. Obudiibuuda kyekigere kyo kyakiki? Bw'ogyambaleyo 74 n'ayambadde eyeetaano, ekigere kyono kijja embaliga? Oba ono ayambadde ey'ebbeeyi ekigere kye kiba kyakabi nnyo?
abantu badiibuudira mu kwambala, mu kulya, okudiibuuda. Kati Allah yakutugaana. Allah yakola ki? Allah yatugaana okukola ki? Okudiibuuda. Kubanga okudiibuuda kutwala ki? Kutwala ssente. Wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin. Temudiibuuda. Allah tayagala badiibuuzi. Bantu badiibuuda neyegira ebintu ebitalina makulu. Twayinanga mukwano gwaffe twasomanga naye Saudi eyo, twagendanga eyo Batha eyo mu Kharraji gye bagula ebintu ebiri used, n'alonda buli kimu. Sente zonna ze bamuwadde omusaala n'agula buli kimu, flasika, ebikopo, ebintuntu, bulangiti z'Abawalabu, amakanzu, ebintu by'abaana byonna n'abitikka. N'atuuka Entebbe ne bamubala omusolo, aye n'abibalekera nga tasobola kusasula ki, naye ng'abitisse. Buli kyalaba akyagala, n'atikka emifaliso gy'abawala, kuba layisi lyale 5 lyale 10 nga buli kyonna akigula, fulasika, ebikopo, obugundi buno bateekako buno, entende, hala, bonna n'abiyoola. Ennyonyi olumala okulandinga bwe paba ewakwata kaki bagenda omugamba omusolo, aye n'abibalekera. Okudiibuuda okw'ekika ekyo. Kati Allah kwatukola ki? Buli omu atunuulire nti mu bitwala ssente mulimu okukola ki? Mulimu okudiibuuda. Wama yusahibuha min almakulat, n'abantu be bakozesa mu kulya. Buli najjuza wano wonna emmeeza kulya swiiti, simanyi gundi, n'aleeta halawa, n'aleeta kino, n'aleeta kiki, byonna nga tasobola bbiri, byonna ataddaawo okulya. Washumuu wa musiika, bameka abadiibuudira mu by'okucakala, musiki, n'aleeta ebyuma ebivuga, oba n'agenda mu ndongo n'ayingira n'anywa ate n'azina, agenda okukomawo ekiro ng'akooye. Wal israaf, n'okudiibuuda tekukuuma ki? Era Allah akulekamu akaseera kaki? N'otuuka kufuuka ekizampa eri abaki? Omusajja oyo gwolaba yaliwo. Tuli fenna n'ekirala bamanyi kye boogera mu kudiibuuda ssente, al infaaku ala alfanin wallaibin, ssente ze bamala mu kufujjulira abazannyi oba ab'emipiira, abazannyi baaki, ebigwa mukka erifaanaganako bwe bityo. Tuli fenna mana al islam al israfu wattabdhil. Obusiraamu bwaziiza abantu okubeera nga badiibuuda n'okwonoona ssente, kubanga mu kuzidiibuuda ne mu kuzoonoona si kkubo lya kukuuma ssente. Ekyo kyakumeka? Kyakubiri. Oba ntegerekisi? Ekyokusatu ekiddirira ekisembayo, obusiraamu amakubo gateekawo okukuuma ssente, manaa ataamul almanu ataamulu birriba. Obusiraamu mu kkubo erikuuma ssente bwatugaana okukolagana ne riba. Obusiraamu bwaziiza emaali ya riba nga butuyamba kukuuma ssente. Yamhaku llahu riba wa yurbi sadaqati. Emaali erimu riba Allah agisaanyaawo, wa yurbi sadaqati. Naye etaliimu riba ng'omuntu asaddaaka busaddaasi, Allah agiteekamu baraka. Kati obusiraamu okugaana riba kukuuma ki? Ssente.
era oba oyagala sente zikugendeko yingirira olumbe lwa banka, yingirira olumbe lwa riba. Obusiraamu bwatugaana okulya riba tusobole okukuuma sente. Olwo Allah no yaliyita lutalo, fa'adhanu biharbi min Allahi wa rasulihi fa in lam taf'alu, bwe munaaba muganya okwewala riba fa'adhanu biharbi min Allahi wa rasulihi, kati mulangirire wakati wammwe olutalo ku Allah n'omubaka we. Kyava Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti la'ana Allah, yakolimira Allah akila riba, omuntu yenna alya riba Allah yamugoba mu kusaasira. Gwolooza Allah bw'agoba alya riba mu kusaasira kwe, olowooza asobola kuteeka baraka mu maali gy'alina? Yamugoba mukola ki? Kitegeeza ne maali teriimu ki? Teriimu baraka. Wamuukilahu, ne gwe baliisa riba. Wakatibahu, n'agiwandiika obuwandiisi oyo atudde mu ofiisi. Washahidaihi, abeerawo ng'ajulira nteeraako omukono. Basajja bampe kalooni. Nabbi yafundikira agamba nti hum sawa, abo bonna abamenyeddwa abasoose waggulu, hum sawa, benkana mu kikolimo. Agiridde gwe bagiriisizza, oba ntegerekisi, agiwandiise n'akoze eki? N'ajulidde ku yo, hum sawa, ekikolimo benkana. Bw'otagamba nti alidde yasingako. Awo bonna kyeyini yeetolera ku kulya riba, benkana mu kikolimo. Kiregeeza emmaali erimu riba esaanawo. Nga Allah bw'atugamba nti yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqaati, emmaali erimu riba Allah agisaanyaawo n'etasigalawo. So obusiraamu okutugaana okulya riba kukuuma ki? Maali. Era bw'oba oyagala okukuuma essente Allah zaakugabiridde, olina kwewala riba. Nekkuba eddala eritwala ssente, nekkuba eddala eritwala ssente ng'oggyeko riba, mabanja. Omuntu buli wabeera n'amabanja nanti taba nazize, ziba z'abaki? Z'abantu. Afuna ate n'asasula. Kati yo okkuuma ezize taba nazo, kasita omuntu abeera n'amabanja mu bantu. Okola ki? Osasula, toba nazizo. Tosobola kusevinga ng'olina amaki? Amabanja. Oliogera n'omutuukako mu dduuka n'olitunuulira n'olaba nga alina kapito, kumbe muli maki? Mabanja. Ngwenya n'osanga mu bintu by'alina nga ye kapito wuwe ezize zennyini mulimu emitwalo 25 esigadde mu mabanja g'abantu. Oli yamuwa ebintu, ono n'amuwola, ono n'amusasulira omusolo, abalenti babanja, nga bw'akwata asasula amaki? Tasigalawo. Riba atwala ssente, takuuma ssente. Amabanja gatwala ssente, tegakuuma ssente. Ng'era bwenja okunnyonnyola mu maaso eyo ebikyasinza okutwala ssente. Naye wano ndi ku kigambo kya riba. Kasita oyingirira olumbe lwa riba, riba takuuma ki? Takuuma ssente. Nga Allah bw'atugamba ti yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqaati, emmaali yonna ebeera mu riba Allah agisaanyaawo. Allah yakozesa ekigambo yamhaqu, kujjawo, agijjawo Allah. Wa yurbi sadaqaati, naye eno gy'olaba erimu zaka, omuntu n'awa n'abanga mu maali ye Allah agiteekamu emiki? Emikisa. Era nga mu riba ali omwo
be bantu okwetantala zaala. Okwetantala ki? Zaala. Ng'abantu bagenda mu betingi, be babeera ku intaneti nga bateeba alaba oba anaazifuna, abazannya zaala. Laba nabbi weyogera hadisi zino bbiri ku zaala. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba hadisi eri musnad Imam Ahmad, man laiba bin nardashir, omuntu yenna azannya ebintu ebyo, kano kafuna kano kalya, nardashir, fakaannama sabaga yadahu fi lahmi alkhinziri wa damihi, abanga addidde omukono gwe n'agutoga mu nnyama y'embizzi n'omusaayi, abanga akutte mu nnyama y'embizzi, kasita azannya ebintu ebyo. Hadisi endala ega nti man laiba binnardi, yenna azannya nardi n'agira bw'ati ono alye ono afune, faqad asa Allahu wa rasuluhu, aba ajeemedde Allah n'omubaka we. Kuzannya bintu ebyo, betting, zaala, oba ntegerekisi, ebyo bitwala ssente byonna biyingira min suwari riba. Naye osanga abantu bali ebyo bazannya, abantu bakuba matatu ow'essente. Olina akuba matatu, nze nalabako abantu abakuba matatu ne bamukuba essente ne zikala, ne batandika okukuba engoye zayambadde, n'asigala bukunya. Bwe bamala omukuba engoye zonna zayambadde ne badda awaka, buli kyonna ekiri awaka, kabada, entebe, firiigi, nga buli kye bakuba bakinona awaka. Okumanya abantu abazannya matatu balaga wala, batuuka n'okuba abakyala. Mwali mukirabyeko? Baasi muli bajulizi. Ne bakuba n'omukyala we ng'onaazannya, naye nga bazannya bakyala. Olwo bamukubye, ssente zimuweddeko, byayambadde takyalinako kike, bakubye ebyawaka byonna ennyumba bajeeze, musigaddemu mukyala, naye ne bamukuba. Kati nabbi okugamba nti man laiba binnardi, omuntu azannya ebintu ebyo annardi, faqad asa Allahu wa rasula, aba ajeemedde Allah n'omubaka we. Kigambo kinene. Hadisi endala, man laiba binnardashir au annardash, fakaannama sabaga yadahu fi lahmi alkhinziri wa damihi, abanga addidde omukono gwe n'aguteeka n'atoga. Njagala okubemu omukono gwo nga ogutadde mu lubuto lw'embizzi, ojjamu ebibumba n'ebyenda. Ye muntu azannya ebintu ebyo. Nabbi kyekifaananyi kye yamuwa, banga akutte mu nnyama y'embizzi n'omusaayi. Kuzannya zaala. Eno ne mbeeramu abantu abakyafu b'amagezi, azannya ne mukyala we. Omukyala n'alina ssente, namukuba namukaliza. Wamanya abantu abayaaye, alaba omukyala ng'akola alina obuseni, n'amutega akakodyo bazannyira awaka zaala, n'ekikazi bambi kiyaayeeyaaye, n'akikuba, ekyoluusi ne kimukuba. Kumba anoonya kukibba, kikuba n'akikaza ne kifeesa. Sino sene ne bazirya. Bane tuleke kuzannya zaala. Zaala takuuma ssente. Olaba nabbi beeyogera ebitakuuma ssente, ebyo byonna nabbi okubigaana n'obusiraamu. Kukuuma ki? Kukuuma ssente. Kale olwaleero mukkirize, nkomaawo nja kufundikira n'obubaka bwa mirundi ebiri. Obubaka obusookera ddala tugenda mu kalulu ke tulimu ffenna ke tulaba ebyokulonda. Naye fuba nnyo okuuma ebintu bina mu kiseera ekyakalulu, bireme okugendako.
ekisookera ddala kuuma amagezi go galeme kutwalibwa na byakulonda. Ekyokubiri, kuuma eddiini yo ereme kugenda na kulonda. Mbadde olwaleero ndaba amawulire, olupapula oluwanga terubadde lwa monita, lulabika lubadde lwa bukedde, nga Prime Minister Nabbanja Honorable agamba nti oluvannyuma lwa Katonda addako Museveni mu maanyi, ng'oggyeko Katonda adda wani? Museveni. Kigambo ekyo kyakabenje. Abaana baffe n'abantu abatasengejja bwe basoma ekyo ne bakitwala balabanga kyayogedde ekituufu. Omuntu bw'abanga ddala addirira Katonda oyo aba akyetaaga okuba kampeyini. Naye bamukootinze, nze kennyini mbiwulidde tebaŋŋambye bugambi, ng'agamba nti oluvannyuma lwa Katonda addawo yaani? Bane tukuume eddiini. Osanga abasiraamu abeesimbyewo ku bwa kansala, abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo bagula n'embizzi, alengera abantu walina nti balimu akalulu, nabaga babatemere n'atemesa. Mwebali abasiraamu n'abatemesa kubanga balimu akalulu. Mu kiseera ekyakalulu kuuma eddiini ye ereme okugendako, okuuma amagezi go galeme okugenda. Abantu bagula emyenge ne bagiwa abantu. Uli n'agenda mu kyaki musiraamu ate haji neyejjako ekkooti n'atyentyebuka n'asembera awali faaza n'ateekawo omutwe n'amusabira atabaale agenda awangule anti yalina kaadi. Tukuume eddiini mu kalulu. Ekyokusatu, tukuume ebitiibwa. Ekitiibwa kireme kugendako na kalulu. Kuuma ekitiibwa kyo osigale ng'oli muntu, kubanga akalulu ka kiseera kajja kukoma, naye ekitiibwa kyo obutagenda. Ekyokunanga nakyo kikulu, kukuuma ssente. Akalulu katwala ssente. Muntu atuuka n'okusinga ekyapa ky'amaka ge ayingira akalulu, ayagala nno bwa kansala LC1, n'asinga ekyapa ky'ebijja by'ewaabwe bamulonde ku bweru C5. Akalulu kazibu mu kutwala ssente, abantu abamu bazirika. Akalulu nze akawedde ako akalimu okwera, buli awali ambuleera tiiking, nalaba ekyamagero. Sheeka Twawiru Baligeya mumumanyi? Abdallah Twawiru Yusufu yandeetera omusiraamu yeesimbyewa Butambala, n'aŋŋamba Sheeka muyambeko musiraamu oyo ayitemu omusapootinga asobole okukubisa ebipande, ajja kuyitamu. Bw'anaaba ayiseemu n'obusiraamu bujjagganulwamu, ayinza n'okukuwa ku ttenda n'otendalinga nga nange nkwata. Bwe nali ku TV nga babala akalulu, ambulensi be yatwala abazirise gwe nasooka okulaba nga tayiseemu nga bamukubye akalulu mu be baakima abazirise, nga ambulensi ebayoola nga mwali, era saatawaana kumubanja n'olwaleero. Naye njagala okubemu ekifaananyi. Namusonyiwa omusiraamu, Sheeka yamundeetera ne muyamba, naga bwali bayikoze eki ayiseemu, tuli muganyulwamu, alikuwa ate teyayitamu, wuuyo azirise n'okuzirika. Naye njagala Sheeka okubemu ekifaananyi. Sheeka Usama omusiraamu oyo abakubanga yasingayo makaage, obanga yakwata kyapa ekyewaabwe oba ku bijja n'akiwaayo, ayingira akalulu asobole okuwangula.
olaba abantu bwe bazirika kyekindeesezza ekyo nti abantu bonna abagenze mu byobufuzi bagezeeko okulaba nga bakuuma ki sente. Waliwo omuntu nno nga tajja nakuyitamu naye ngaomulaba ateekamu buli kimu kabateekamu. Waliwo abantu boolabira ddala nga ebibiina byabwe byo tebisobola kubiyitamu ng'abantu tebajja mu abantu bo bagenda nti aa gwe kola kintu kimu woolaba woolaba essaawa tolowooza totunuulira ani aliwo. Waliwo omusiraamu wange wekyengerawo yagenda neyesimbawo nga nno wa mugaso omukyengera abantu bamwagala naye olwokuba teyajjira kwambuleera kati bamala okulonda agaye basiraamu ne munkola ekintu ngaekyo wabadde weesimbyewo tetwakulabye twalikuwadde fe twatiikinze nga butiikinzi buli awali ki awali ambuleera naye nga bambi teyali ku ambuleera yali walala naye nga baali bamwagala era nebagaawo fe batugambye ekintu eki akati leka kutwala ssente kwonoona. Bawadde ekyokulabirako nti akalulu katwala ki? Akalulu katwala ssente, akalulu kwonoona ebintu by'abantu, kwonoona ebintu by'abaki by'abantu. Oyinza okuwaayo emmotoka yo n'otagirabako yonna ne bagyonoona bati. Olwo gwe nawaako ekimotoka kyange kyali kikadde mabega eyo nina ebimotoka nga 3 bansomeddemu era ddiiru nti akipangise akubiremu kampeyini weeyo mbulo teyayita namwedduwa gye namusabira teyayitamu bagirinnyamu eno mugundi bambalidde ssente muwadde baŋŋamba kime emmotoka tekyali mmotoka ngendo gituukako yagipaakinga wali yali wiishi bagirinnyamu eno kundabirwamu bakuba ebigundi saamuleetera n'agataliiko nfuufu akalulu bakamukubye talidde emmoroka agyonoonye essente talina era we nawanika bwe nti emikono ninga nti ai Allah tomuyisaamu teyayitamu akati ekindeesezza ekyo kiki nti obululu bwonoona ki sente mubugendemu nga mumanyi bw'oba ozirika ki zirika mpola manyi nti waliyo okufa oyinza okufuna stress naye ensonga zembagambye ennya muzitwale nga kikulu. Kuuma amagezi go mu kiseera kino ekyakalulu oleme kuggwamu maki magezi abantu beeyambula magezi tukuume eddiini kikulu mu kalulu bagambye prime minister yagize n'aga nti oluvannyuma lwa Katonda waliwani wallahi nalaba komenti njirina ne mu ssimu ne ku mukutu gw'abaganda baffe betukola nabo ddaawa kweri omusiraamu yennyini yagiwandiika ku gundi okwo ku media n'aga nti nze njagala nnyo Bobi Wine n'okusinga Allah n'ekigambo Allah n'akiwandiika mu Luwalabu n'okusinga Allah. Wallahi message gyeri walladhina amanu ashaddu hubba lillah, abakkiriza basinga kwagala Allah, omukwano gwabwe baguteeka kwagala. Era bwe omuntu waga nti njagala nnyo n'ekigambo Allah n'akiwandiika mu Luwalabu. Kati Nabbanja bw'agamba nti oluvannyuma lwa Katonda wali wani Museveni nga n'oli aga nti ayagala nnyo Bobi Wine n'okusinga Allah, bwe tuba twagala tetuyitawo. Ne bw'odduka ennyo toyitawo okola ki? Toyitawo osula. Oba omwagala mwagale naye toyitawo. Kuba ne Bobi Wine ne bw'alaba ekigambo ekyo nti bamwagala nnyo n'okusinga Allah, muli aseka ne yeewuunya. Naye alaba nga tekikola ki? Tekiriyo. Naye omusiraamu yakiwandiika, komenti eyo njirina. Nze njagala nnyo n'okusinga
n'okusinga Allah, mwagala n'okusinga Allah. Era Allah bw'atugamba walladhina amanu ashaddu hubba lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna alquwwata lillahi, baliraba mu kaseera ak'okuzikirira nti abadde n'amaanyi gonna yaani? Ya Allah. Ketukuume amagezi, tukuume eddiini, tukuume ekitiibwa. Omuntu yenna asigala wa kitiibwa, n'okukiwaaba ki? Leka kwetyoboola, kweweebuula. Tukuume ssente. Bigambo ebyo njagadde kubasibirira. Tuli mu kalulu ne obubaka bwange obusemberayo ddala. Tuli mu kiseera eky'okuzza ndagabuntu obujja ndagaki ndagamuntu obuki. Banayi twewandiise we baddizza ndagabuntu obujja. Genda wewandiise nga bukyali ogifune ekubeere nawo olw'okwerinda ebiyinza okukola ki? Okuddirira. Wabula abakyala abasiraamu tebakkirizibwa muntu yenna akola ku ndagamuntu kumwambulako kaki? Kakaayo olw'okuba mukuba ekifaananyi. Ekyo kyawukana n'amateeka ag'obusiraamu ag'eddiini. Akakaaya ddiini yaffe, ddembe lyaffe omukyala okwebikkirira erituweebwa Allah. Naye osanga omukyala akola ku bakyala olw'okuba akola ku ndagamuntu n'ayambula omukyala oluusi omwami. Omukyala omusiraamu takkirizibwa kwambali kubeera nga bamwambula nga bamuggyako akakaayo olw'okuba bagenda muwa ndagamuntu. Era bw'olaba omusajja yenna akikola oba omukyala atyoboola ekitiibwa ekyo eky'eddiini, gwe mu likodingi bulikodinzi namba nawa wakkolerako, amateeka tegakkiriza. Nga bali we babakuba ebifaananyi n'essapuli yaabwe nga tebagikoze eki? Tebagijjeemu. N'omukyala alina okusigaza hijaabu ye, akakaaya ke. Tomwambula olw'okuba oyagala omuwindagamuntu. Niyo osanga babambula abakyala balwanirira ekyabasiraamu, tebabambula. Eryo ddembe lyaffe erituweebwa ani? Allah. Nga tetulinoonyeza muntu mulala yenna, era tetulina gwe tugenda kulisaba. Allah ye yalituwa, naye tetutyoboola bakyala baffe ba busiraamu kubagira ndagamuntu n'omwambula. Ekyabakyala mukimanye nti amateeka g'obusiraamu bwegatyo bwe gakola ki? Bwe galagira. Naye mugende mwewandiise mufune endagamuntu ezo mubeere nazo. Byebigambo byange ebyo byenjagadde okufundikira nabyo. Saba Allah atuwe okutegeera n'okuteeka mu nkola. Tusinkane omulundi ogujja biidhinillah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.